olw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu kukuza olunaku luneeno tukuza endagaano yaffe wamu n'Omukama Kristo gye yatukolera ng'agisiba n'omusaayi gwe, omusaayi ogw'omuwendo, omusaayi ogw'ebbeeyi, omusaayi ogwa Katonda. Bwe tutunula mu kitabo ekitukuvu edda n'edda lyonna Adamu ng'amaze okwonoona, Omukama yajjanga akola endagaano n'abantu be ng'ayagala abantu bakadde konna bakomewo gye bali, naye olw'obwonoonyi bw'abantu endagaano zino bajjanga bazimenya. Okusookera ddala ku ndagaano ya Aburahamu ti omwana ow'obulenzi azaalibwa abeere nga akommolebwa ng'atayirirwa. Eno tugisanga mu kitabo eky'Amasooka omutwe ogw'17 olunyiriri olw'10. Endagaano eyo yaliwo era Omukama bw'atyo ng'asuubiza nti abo bonna abaana abalenzi banaabanga baana be. Ate era wamu ne mu Nuuwa Omukama n'addamu n'akola endagaano n'abantu be. Nuuwa nti abantu baali bayonoonye, Omukama n'asindika omujjuzi gw'omu ku nsi, abantu bangi ne bafa, naye Omukama n'alayira n'asuubiza Nuuwa taliddamu kutuusa bulabe ku bitonde byonna ebiramu ng'aleeta omujjuze. Bw'atyo Omukama n'akola endagaano bw'etyo. Ate endagaano endala gye tusinga okujjukira yeeyo Katonda gye yakola nga Musa akulembera abantu be. Ng'amaze omuwa ebiragiro 10, Musa yajja n'asoma ebiragiro bya Katonda eri abantu bonna ekibiina kyonna. Era bwe yamala okubisoma nga bwe tuwulidde mu ssomo erisoose, abantu ne bagamba tubiwulidde era tujja kubinywererako okuva leero, oyo ye Katonda waffe. Katonda bw'atyo n'abagamba omunaagamba obinywererako nange ngenda beera Katonda wammwe. Era Musa bw'atyo n'akwata omusaayi n'aguteeka ng'agenda agumansira ku alutaali y'Omukama. Ate abantu bwe bamala okulagaana nti bajja kubinywererako, n'abantu n'abamansira ng'akabonero akakakasa nti endagaano eno gye tutuuseeko eteereddwako sitampu, emaze okubeera nga enywezeddwa, tekyamenyebwa. Naye endagaano ezo Omukama ze yakola nga zaali tezituukiridde, era abantu bajjanga nga zimenyebwa. Omukama ng'addamu ng'akola endagaano buto n'abantu be. Era bw'atyo buli mwaka omusaaseredooti omukulu yagendanga mu kiggwa, n'addamu ne basala akaliga ne bakamansira ku alutaali, abantu bonna basonyiyibwe ebibi baddemu babeere kimu ne Katonda. Endagaano ezo nno nga zimaze okubeerawo bwe zityo, ng'abantu bajja bazimenya, tezituukiridde, abantu bazikola, Kristo ate n'ajja ng'omusaaseredooti omukulu. Era essomo eryokubiri tulaze bulungi engeri Kristo omusaaseredooti omukulu gye yakolamu ekitambiro eky'olubeerera, ekitambiro eky'ettendo, ekitambiro kye tuyinza okugamba nti kyali kya kitalo ate nga kya lubeerera. Mu kitambiro nno ekyo Omukama nga Kristo teyakikolera na mu kizimbe abantu kye baazimba obuzimbi, teyakikolera ku alutaali eyali ekoleddwa n'emikono gy'abantu, oba ku kitukuvu abantu kye basazeewo okulondawo obulonzi, wabula yakikolera mu kifo Omukama kyennyini kye yeetegekera, ye Kalivaaliyo. Era ekitukuvu ekyo tujjukire era tutegeere nti ku Kalivaaliyo kwennyini kye kifo kyennyini Ibulayimu we yali agenda okuweerayo mutabani we Isaaka, kyokka Omukama n'amutaliza omwana n'amuwaamu akaliga. Kristo nno omusaaseredooti ono omukulu ng'awaayo ekitambiro ku ttaka lino Omukama lye yali yeerondedde. Bw'atyo Omukama n'akkiriza ekitambiro Kristo kyamuwa eky'olubeerera, ate ekisinga okifuula ekyenjawulo nti Kristo teyawaayo musaayi gwa bisolo oba gwa mbuzi oba gwa ndiga oba gwa kayana, nedda, naye yawaayo omusaayi gwe ogw'omuwendo, omusaayi gwe ogulimu obwa Katonda. Bw'atyo ffe Kristo n'atugatta n'Omukama emirembe n'emirembe. Essomo eryokubiri nno ne liddamu okutugamba nti ffe twandisaanye twesune nako. Bwe kibanga bali ab'edda baasobolanga okutukuzibwa n'omusaayi ogw'embuzi n'omusaayi ogw'endiga,
Musa bwe yabayiwako ne batukula ne baddamu ne babeera abantu ba Katonda. Ate ffe ayinza otulabisa nga ffe endagaano yaffe ne Katonda yateekebwako ekinkumu n'omusaayi gwa Kristo, omusaayi ogwo ogw'ettendo. Evanjiri nno eya leero ate yo neetulaga engeri Kristo mu kuwaayo ekitambiro eky'olubeerera kye yatuwa naffe okusobola okweyunga mu kitambiro ekyo emirembe n'emirembe. Anti bwe baali balya n'addira omugaati n'abagamba nti kino mubiri gwange, mulye kino mubiri gwange, ng'akutte omugaati. Era n'akwata n'ekikompe ekijjudde omwenge ogw'emizabbibu, gamba eno ye kaliisi ejjudde omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyibwa ebibi. Kino mukikolanga okunzijukira. Ekitambiro kino Kristo kyatukolera mwe yayiira omusaayi gwe, mwe yaweerayo omubiri gwe, ffe n'atuyita. Era bulijjo mu Ukalisitiya tuddamu okyetabamu, tuddamu okigabanako, kubanga mwennyini ye yatuyita. Kino mukikolanga olw'okunzijukira. Nga abakristo nno buli lwe tukuza ekitambiro kino, tukuza Ukalisitiya, tukuza omubiri n'omusaayi bya Kristo, kino ne kitulaga bulungi nti mu bulamu bwaffe ng'abakristo tetusobola kuggyawo Ukalisitiya, tetusobola kuggyamu mubiri na musaayi bya Kristo. Bantu bangi abagoberera Kristo balowooza bwe mukuŋŋaana ng'abakristo ne mugabana ku kigambo kya Katonda kimala, naye ng'obulamu bwaffe bwetooloolera ku mubiri n'omusaayi ebya Kristo. Omuntu omu, bishopu omu owa kanisa emu, bwe bali bagenda okuggulawo amasinzizo nga tebannagaggulawo awo, yawandiika mu mawulire n'agamba amasinzizo gandigguddwawo naye obuzibu abakatuliki bano bo buli lwe basaba balina okusembera. Singa babirekerawo ebyokusembera ne bayigiriza buyigiriza kigambo, obulamu bwaffe ng'abakristo newankubadde ekigambo kya Katonda tukitambulirako, omubiri n'omusaayi bya Kristo tetusobola kubiggyamu. Katikisimu eyaffe ey'Abakatuliki ekkaatiriza mu nnamba ya 324 otuuka ku 327 ekkaatiriza nti Ukalisitiya y'entandikwa era y'enkomerero y'obulamu bwaffe ng'abakristo. Era Omukama kino yakitulaga dda lwe yaliisa abasajja 50,000 nti omubiri gwe n'omusaayi gwe bye tulina okuyaayaanira, bye tulina okukakasa nti tufuna obulamu obutaggwaawo. Anti bwe yamala oliisa abasajja 50,000 bangi batandika omugoberera. Enkeera w'olunaku olwo bangi bajja nga bamunoonya, naye nga banoonya omugaati oguwooma nga guli gwe yabawaddeko. Mwennyini mu kubaatulira n'abagamba temunoonya lwa byamagero na bubonero bwenkoze, naye munoonya lwa mugaati. Naye no singa muyaayaanira omugaati oguva mu ggulu oguwa obulamu, bo nno ne balowooza nti kati omugaati wali ate oguwa omusinga guli, ne bajulira n'okujulira omugaati bajjajjabwe gwe balya mu ddungu. Naye Mukama n'addamu n'abagamba waliyo omugaati oguwa obulamu. Ne bamugamba ssebo tuwe ku mugaati ogwo. Bangi beesisiwala ng'amaze okubaddamu nti nze mugaati ogw'obulamu. Kristo bw'atyo ng'ayongera okwoleka nti ye mwennyini gwe tulina okulya, gwe mugaati gwe tulina okutambuliza obulamu bwaffe. Era bangi mu kwewuunaganya nga beewuuza omusajja ono atugamba atya okulya omubiri gwe, atugamba atya tuyise basezi. Kristo n'addamu n'akkaatiriza nti alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange yabeera n'obulamu obutaggwaawo. Bwe tutyo nno ffenna abagoberera Kristo bwe tutyo tulina okuluubirira ennyo okulya ku mubiri n'okunywa ku musaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo. Abayisirayiri singa mukadde ako
Kristo bamukwata ne bamutemaatema ne bamulya oba ne bamunywamu omusaayi. Ffe twandigambye yennyini abagambye mulye ennyama yange, kitegeeza bafunye obulamu obutaggwaawo. Naye laba ate Omukama ku lwokuna olutukuvu bw'atuwa engeri y'okulyamu omubiri gwe n'omusaayi gwe, yennyini ng'akutte omugaati, yennyini nga bamutunuulidde n'akwata n'agubalaga n'abaga bannange guno omubiri gwange mugulye, n'akwata omusaayi omujjudde omwenge gw'emizabbibu, kino ky'ekikompe ekijjudde omusaayi gwange munywe, n'atuukiriza bulungi alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange abeera n'obulamu amaze obbituwa. Nga tukuza olunaku luno olw'omubiri n'omusaayi bya Kristo, naffe ffennyini tetuswala kuddamu kuyimirira nga tugamba omubiri gwa Kristo nga tukutte omugaati mu ngalo. Tetusobola kuswala nga tukutte ekikompe ekijjudde omwenge gw'omuzabbibu nti omusaayi gwa Kristo. Tetusobola, kubanga Mukama waffe yennyini naye kye yakola ate n'atuyita tuddemu naffe tukole ekyo. Ate kisinga okubeera ekirungi ebyafaayo nga bizze bitambula, Omukama azze yeeyolekera ddala mirundi mingi. Omubiri omugaati guno guzze gufuuka omubiri ddala, ogubadde omugaati ogw'eŋŋano ne gufuuka ennyama, ogubadde omwenge ne gufuuka omusaayi. Ebyamagero bingi ebikoleddwa ebya Wukalisitiya era ne bikakasibwa nti ddala omubiri n'omusaayi bya Kristo mwebiri. Mukuza olunaku luno tuddamu okuyitibwa bakristo baganda bange nga abakristo ffenna. Buli lwe tukuŋŋaana, buli lwofuna omukisa, teweewalanga kufuna ku Wukalisitiya ya Mukama waffe, teweewala kufuna ku mubiri na musaayi bya Kristo, kuba mu byo mwe tujja obulamu obutaggwaawo. Ate abayigirizwa ba Yesu batuwa ennono ennungi. Bwe bakuŋŋaananga, tebakuŋŋaananga kuwulira kigambo kyokka, tebakuŋŋaananga kunyumya ku Kristo kyokka, wabula bakuŋŋaananga ne bamenya omugaati. Mu kumenya omugaati kwalinga kukuza Wukalisitiya. Ebikolwa by'Abatume omutwe ogwokubiri olunyiriri olwana mu omukaaga lukijjayo bulungi. Bakuŋŋaananga kumenya mugaati, weewaawo n'okuyigiriza ekigambo kyabeerangako. Tusabe nno Omukama atuyambe bulijjo mu bulamu bwaffe ebyo ebitugaana okutuuka okumufuna mu mubiri n'omusaayi tubyesammule, tubyeggyeko, ate tulabe nga omubiri gwe n'omusaayi tubissaamu ekitiibwa ekigwanidde, tubissaamu ekinyusi, tubimanyisa abantu, ate naffe ffennyini nga tubiyaayaanira mu bulamu bwaffe emirembe gyonna. Omukama abeere nammwe.